nsooka okwebaza bannayuganda bonna naddala banywanyi bange abawulidde mu kimpowooze nti nzija okugyayo empapula ne banneegattako okubeera wano abakulembeze bannange mu kibiina ekya Ecological Part of Uganda. Eri bannayuganda mwenna bagamba yeesitukidde tanywa maki matabangufu. Nzize nze kennyini kimeyo empapula zino ez'okunoonya emikono buli omu gy'ali egy'okunteekamu obwesige mbeere nga ntwala ensonga z'obwa pulezidenti bwa Uganda mu maaso mu kuvuganya okugenda okubaawo mu mwaka gwa 2025-2026 ekiseera we tunaalondera kati kino kya lwatu nti mwenna abali eyo abasuubira okututeerako omukono empapula zigenda kuba zituuka gye muli. Mbakubiriza okuyita mu mirembe okukolera ewamu n'okukolera mu kwagalana. Nti waffe nnina tulina enjawukana mu ndowooza naye ate tekitujjaako kubeera nga tukkaanya nti eggwanga lyaffe ffenna twandirikutte wamu na mu bulungi na mu butuufu bwalyo. So mwebale nnyo mwebalire ddala ate katudde ku nsonga eyo tujja kukomyawo emikono gyaffe mu bbanga eritali lya wala nnyo nga bwe twetegekera nominations bwe batuganya ennaku z'omwezi 23 na 24. Babaddewo bonge ezaabwe bwe bazituukiriza ddi kubanga nandibawadde yange bagituukirize nga bwe baatuukiriza ezaabwe. Kakati toyinza kutikka muntu kidomola ky'amazzi nga teyeetikkanga nako yadde kalobo. Kakati siina ngimuterese ntya munnange kuba manifesito yange na kibiina kyange golowooza ebirowoozo ebiri mu mutwe guno byangu nnyo biteeka mu mutwe gw'omulala ne gutabejjukamu ne gutaatika bingi. Kuwa munnayuganda essuubi nga ntandikira ku baana abato abali eyo essuubi okubeera mu Uganda buli omu gy'asobola okusigamu ensigo n'emera wabula si ssuubi lyakuwa bannayuganda lyakusiga nsigo neefiira mu nnimiro. Omuzungu kyagamba the hope of sowing a seed that will live to bear fruit. Ekyokubiri bwe bukulembeze obw'obwenkanya n'amazima. Ebyo nno nsonga za ssimbo gyendi okugumya bakadde baffe abali eyo ntugenda kubawa ensi oba eggwanga nammwe limujja okwenyumirizaamu nga limanyi nti omukadde tatandikira ku 8 ti naye n'ow'enkaaga alina ke yakolera eggwanga liina ke limujjukira ne kamuteresa. Bannakazadde b'eggwanga abali eyo abateesobola abayina abaana nga abasajja tebaliiwo okumanya nti abaana be mulina baggwanga okumanya nti buli omu mu ggwanga lino bw'aba afunye olubuto bw'anaagendanga mu ddwaliro okuzaala n'okukolerayo ensonga z'okuzaalisa ajja kusangangayo ebintu ebisobola okumuwa comfort okubeera ng'azaala nga byabwereere. Maama ali eyo asobodde okufuna olubuto genda mu ddwaliro ng'okimanyi omwana waffe gw'ogenda otuzaalira mu ggwanga yensereko w'enkya tuteeka okufaako ti ne bw'oba ofuluma ng'enkola y'ensi endala ne tukusiibula n'akashera tigenda oyonse omwana waffe. Omwana ono bwe tumukwatako ne tumusomesa okuva mu primary ne tukyusa education system ne tumuriskiringa ne tumutambuliza ku nkola eya tekinologiya naye n'asobola okukompiitinga n'abaana abazaalibwa mu mawanga amalala. Eri buli munnayuganda ku mbeera y'ebyo lyamoti wa Gonja amanya n'eddoboozi bampita Katongole Abdul Eke Dogode. Nebaza Katonda tebibadde byangu. Omanyi nazze nga njijidde mu kitone kyange ndi musajja wa buyunga atambulira ku buyunga omuwanvu nengera ebyewala byonna nalengera bilyaga nga mutemunakola ki kati bwenzize ku mulyango ne baŋŋaana okuyingira nentya naye Mukama mulungi bampadde foomu yiino bagimpadde era pulezidenti wammwe Katongole Abdul njija ndi mukubo nkola ki bannabitone mwenna musuubire nti tugenda bakolera ekyamaanyi. Mulaba wabaddewo omupiira gundi Uganda Cranes Samba yasooka n'esamba n'obunafu naye muzeeyi we yavaayo n'agisuubiza nti owaayi ngenda bassaamu akasente. Abaana bazannya omupiira nammwe mwakirabye
kati nange ensako yabo bonna bannabyamizannyo byonna bannabitone tugenda batumbula bannamawulire temwina kuba bwe muti temwina tambuza bigere n'okubira omuntu nti wale tuyinayo gundi ku mawulire agamba ka transport no ensonga eyo tugenda kuba byonna tubitereza ku bukulembeze bwa Katongole Katongole Abdul kakati so ebibuuzo nze njagala mumbuuze ebibuuzo kubanga njokya ndi mu Katemba nga nyina ebisaanyizo byonna ekituufu omuntu ekitono kye kimuyisaawo Bayibuli yennyini egamba ekirabo ky'omuntu kinaamusegulizanga okutuuka watakola ki watatuukanga kati so nze njijidde mu kitone kyange siri mu Katemba ndi mukulembeze wa ggwanga nzize nga ngenda kulembera abantu n'ebintu byamu era abantu musubire okweyagala ku bukulembeze buno obwa Katongole Abdul ekibuuzo ekirala amanya bampita omugenzi boogere Peterson ekigambo kino loka nkitereze mu kamera ekigambo kiri omugezi lwakati gwo okyatudde otya era okiwulidde otya buli omu alina empulira y'ekigambo ekigambo kiri omugezi noti omugenzi olunaku lwaleero batuudako wano ku kyayi wanca so tuzze olwaleero twali wano ku lunaku olwokuna ne batutuma ebiwandiiko kwolwo nali nzize nga manye ebiwandiiko byange byonna mu fayiro mu ebiri twagenda otuuka wano ng'ebiwandiiko nakati abijjeemu ateeseemu ebiwandiiko bye ennaku zino zonna mbadde ngobagana ne Nakato mpaka olunaku lw'eggulo we namusanze mu kibuga ne tugobagana naye ne musuuzaako ebimu ku byo wabula ate ngenza otuuka wano nga bibeetaaga ate yakyabiina fa wano namusuuziza ku pasiri kati ate olutuuse wano ntuuse ate baagala certificate njawulo ki erimu ekyo ekintu what is the difference of pasiri and certificate kiringa okuwola n'okwazika is the word yemu just byawukana mu kukola ki so abantu abalaba ku Nakato please Nakato totira bannayuganda mukisa gwabwe bannayuganda bafunye omukisa ogw'omuntu agenda obbanunula bannayuganda badde baneesunze buli wamu so tugenda kudda ze ebipapula ebisinga mbadde ndeese ripooti za P7 ripooti za P3 ripooti ez'essomero ndeese ebiwandiiko ndeese n'endagaano zange ez'amayumba risiiti z'abalandiroodi ebyobulamu byange so kati tutuuse wano ate baagala certificate but tuli mu kuddayo kunoonya certificate Nakato give me my certificate bring back the president certificate Nakato because obudde buweddeyo kati tuli mu kuddayo tugenda gobagana naye ate tulabe tukomewo tusobole okubeera mu kalulu kano olw'ensonga ffe tuli bantu ba wansi babadde batutumye ebipapula bangamba bagenda oleeta ebipapula tebayawula ate omukulembeze olina okuba n'ebipapula byonna ebiraga nti kituufu oli muntu so olwaleero wabaddewo embeera nze nakirabye tutuuse wano ne batugaana okuyingira omulundi ogusookedde ddala bangamba pulezidenti oyambadde bubi nnyo ddayo oggyemu ekinu ddayo oggyemu gambuutusi ekitegeeza ensi mwe tuli teyagaliza muntu wa wansi naye nze nkyali ku mulamwa gw'omuntu wa wansi era zizeyo wabweru nenfunayo empale eya mukwano gwange n'engatto ze nembiteekako okudda mu kakiiko kumbe neeno baatuseetinze dda buli kye tutuuseko bateekawo embeera nti ekyo tekikola bw'otuukawo nti ekyo tekikola so bannayuganda abantu ba wansi nze ndi nammwe teri ajja kutwawula teri ajja kukunjawula nammwe mukimanye nti eno gavumenti eriko tebeetaaga ate nga Uganda yaffe constitution eyina article egamba nti obuyinza bwa bannansi kati wano ffe bannansi tuyina ki ku nsi yaffe ekyokubiri bagamba mu nnansi ye nannyini nsi tulina okweyagalira mu nsi yaffe kubanga ensi yaffe ya buli muntu naye wano mu Uganda tetulina we tweyagalira naddala omuntu wa wansi talina we yeyagalira mu Uganda so
abantu bange abawansi, be strong, I'm standing with you, and you please stand with me. I'm ready to be your president. Thank you so much. About the papers were they missing? UPC kyonga ekibiina kirina party president omu era nga president oyo ye Dennis Adime Nap. Jimmy Akena ng'omukulembeze w'ekibiina abaddeko yateekateeka okulonda kwenabeeramu nga candidate naye okusinziira ku mateeka g'ekibiina tegakkiriza candidate yenna kwesimbawo oba okusavinga okusukka ebisanja ebibiri. Kati Akena yali akomyewo omulundi ogwokusatu ne tugenda mu kooti n'etuwabula nti Akena tateekeddwa kwesimbawo ku bukulembeze bwa UPC. N'olw'ensonga eyo Dennis Adime Nap n'abanga ye candidate yeka eyasigala mu lukaano olwo era Electoral Commission y'ekibiina kwe yasinziira okutudeclaringa nga ba party president abatuufu ab'ekibiina era okwo kwensinziridde okujjayo empapula z'okwesimbawo ku bukulembeze bwa Uganda. Lwaki mwenga bannakibiina ki UPC lwaki temwasooka ne mutuula ne tulaba nti muvaayo n'omuntu omu kubanga muntu wa bulijjo eri asobola okulaba nga ewaliwo okubuzaabuzibwa mu kibiina nga kyekiyinza obbafiirira? Ssemateeka w'ekibiina alagira nti omukulembeze w'ekibiina y'anaakwatiranga ekibiina bendera mu kulonda okw'eggwanga. Bwe tuba nga twafuna omukulembeze atali Akena oba Joseph Okyeno nga omukulembeze oyo ddala ye Dennis Adime Nap, then tetwetaaga kutuula wansi kwogera etteeka lye lirina otulungamya ery'ekibiina era ng'okwo naffe kwe tusinziira okujjayo empapula ez'okwesimbawo ku bukulembeze bw'ekibiina. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda kagamba kalina okuwa omuntu omu ne bwe mujjayo abantu bameka mwena ne mujjayo empapula naye kalina okuwa omuntu omu kalina okunominatinga omuntu omu. Singa weesanga nga either Akena oba Okyeno gwe banominatinze ekintu ekyo genda kikolera? Tekigenda kuba bwe kityo olw'ensonga nti ssemateeka w'ekibiina alagira engeri gye tutuuka ku bukulembeze bw'ekibiina era nga twayita mu makubo ago okutuuka ku bukulembeze bw'ekibiina kino. Ndina essuubi nti bwe tunaaba tukomyawo empapula ezo Dennis Adime Nap gwe bagenda okurecognizing ng'omukulembeze w'ekibiina kya UPC. Akakiiko k'ebyokulonda ka UPC recently kagamba kakusazaamu on grounds that weeyita president nga tebannakulangirako ng'akakiiko ka UPC k'ebyokulonda. At this time ogamba nti akakiiko k'ebyokulonda kakulangirira yet iseya ekibiina kyammwe ekibiri recently yakusazaamu lyegamba weerangirira nga bo tebannatuusa. Tekaali kakiiko ak'ebyokulonda ak'ekibiina ngakko, yali muntu omu era nga ye omwami Kazimbe Line Mwamudu yatuulira mu bbaala ye yonna gye yasinziira n'abaga ekiwandiiko ekinzijja mu luukaano. Naye enkeera lwalwo akakiiko bammemba abalala ab'akakiiko bwe basisinkana ku kitebe baasazaamu ekiragiro kya chairman ye ng'omuntu okutujja mu luukaano olwo. N'olw'ensonga eyo akakiiko ako kasinziira ku ekyo ne kampeereza mu Electoral Commission y'eggwanga nga president omujja w'ekibiina kya UPC. Yes, document ezo yes tuzina tuzisharinze ku mikutu mingi nnyo era bwe munaaba mukkiriza nja zibaweereza ku mikutu gyammwe mugifuneko. Bannayuganda tugenda kulwana okulaba nti tuzza Uganda obujja mu bukulembeze bwayo okusoboseza buli munnayuganda okwenyumiriza mu nsi ye ng'omunnansi. Ekiyitibwa Uganda Federal Alliance. Erinnya nze Kizito Charles James, President w'ekibiina ekiyitibwa Uganda Federal Alliance. Olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 2 August, ekibiina kya Uganda Federal Alliance mu butongole kiggyeeyo empapula nga twagala okusimbawo omuntu agenda okuvuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga lino. Era newankubadde empapula tuziggyeeyo, naye ate nga President General era nino ekiruubirirwa okukiikirira ekibiina kino nga tuvuganya President Museveni.
newankubadde nga internal democracy tennaba kubeera nga enconfirminga empapula nzipiikinze but tukyaddayo mu kibiina abalala bannaffe kuba katuweze 6 electoral commission y'ekibiina egenda kukola due diligence ku buli muntu tufune omuntu omutuufu agenda okukwatira ekibiina kino kaadi naye nga nkakasa bwe nabeerera president tebasobola kunnima mukisa ate kukiikirira kibiina ekyo mu kuvuganya akalulu k'eggwanga nga tubunyisa enjiri eya federal okwetoloola eggwanga lino n'okuwangulira ekibiina kyaffe obwa president. Today 20th August, Uganda Federal Alliance Party, we have picked nomination forms for the party. Whereas, in the same line, Kizito Charles James, I intend to represent the party in the forthcoming elections because I think I am able enough to outcompete Museveni and the rest of the candidates that will come. However, we must go through our internal democracy mechanism. We like 6 who are contesting on this position. Myself, the Secretary General has also shown interest. There are others as well. But I believe since they elected me to be their president, they will still rally behind me to hold the card of Uganda Federal Alliance. And I promise good performance. Thank you. So, no, on President tulina enteekateeka eyawukana ku biriwo. Tukakasa nti ebizibu Uganda mweri byonna bireeteddwa enkola eya unitary. Kati ffe twagala okukyusa enkola tuve mu nkola eya unitary tugende mu nkola y'okufugibwa mu bitundu gye bayita federal or devolution. Mu nkola eyo is the only mechanism egenda okumitigating ebizibu ebiriwo kubanga ebizibu ebiriwo bireeteddwa unitary n'olw'ensonga eyo terina busobozi ate kusolovinga bizibu ebyo ebikoze eki byereese. Kati enkola ya federal twagala okukendeeza obuyinza obungi obutula mu ntebe ya president obuzze bukose eggwanga lino abantu batandika okufuna omukisa okwesalirawo mu bitundu byabwe, era twagala okubategeeza nti be ba primary owners ab'ebyobugagga ebiri mu bitundu byabwe. Therefore bwe baba bakubyexploitinga okusobola okulaakulanya ebitundu byabwe be bantu abatuufu abakoze eki abasaanidde okukola omulimu ogwo than anyone else. Tuzze olwaleero twali wano ku lunaku olwokuna ne batutuma ebiwandiiko. Kwolwo nali nzize nga manyi ebiwandiiko byange byonna mu fayiro mu 2 twagenda otuuka wano ng'ebiwandiiko nakata abijjeemu ateeseemu ebiwandiiko bye. Ennaku zino zonna mbadde ngobagana ne Nakato mpaka olunaku lw'eggulo we namusanze mu kibuga ne tugobagana naye ne musuuzaako ebimu ku byo. Wabula ate ngenza otuuka wano nga bibeetaaga ate yakyabiina. Fa wano namusuuziza ku pasiri. Kati ate olutuuse wano ntuuse ate baagala certificate. Njawulo ki erimu ekyo ekintu? What is the difference of passport and certificate? Kiringa okuwola n'okwazika is the word yemu, just byawukana mu kukola ki. So abantu abalaba ku Nakato, please Nakato totira bannayuganda mukisa gwabwe. Bannayuganda bafunye omukisa ogw'omuntu agenda obbanunula. Bannayuganda badde baneesunze buli wamu. So tugenda kudda ze bipapula ebisinga mbadde mbireese ndeese ripooti za P7, ripooti za P3, ripooti ez'essomero, ndeese ebiwandiiko, ndeese n'endagaano zange ez'amayumba, risiiti z'abalandiroodi, ebyobulamu byange. So kati tutuuse wano ate baagala certificate, but tuli mu kuddayo kunoonya certificate. Nakato, give me my certificate, bring back the president certificate Nakato, because obudde buweddeyo. Kati tuli mu kuddayo tugenda gobagana naye ate tulabe tukomewo tusobole okubeera mu kalulu kano olw'ensonga ffe tuli bantu ba wansi. Babadde batutumye ebipapula
bangamba genda oleete ebipapula tebayawula ate omukulembeze olina okuba n'ebipapula byonna ebiraga nti kituufu oli muntu. So olwaleero wabaddewo embeera nze nakirabye tutuuse wano ne batugaana okuyingira omulundi ogusookedde eddala bangamba pulezidenti oyambadde bubi nnyo ddayo oggyemu ekinu ddayo oggyemu gambuutusi ekitegeeza ensi mwe tuli teyagaliza muntu wa wansi naye nze nkyali ku mulamwa gw'omuntu wa wansi era zizeyo wabweru nenfunayo empale ya mukwano gwange n'engatto ze nembiteekako okudda mu kakiiko kumbe neeno baatuseetinze dda buli kye tutuuseko bateekawo embeera nti ekyo tekikola bw'otuukawo nti ekyo tekikola so bannayuganda abantu ba wansi nze ndi nammwe teri ajja kutwawula teri ajja kukunjawula nammwe mukimanye nti eno gavumenti eriko tebeetaaga ate nga Uganda yaffe constitution eyina article egamba nti obuyinza bw'abannansi kati wano ffe bannansi tuyina ki ku nsi yaffe ekyokubiri bagamba munnansi ye nannyini nsi tulina okweyagalira mu nsi yaffe kubanga ensi yaffe ya buli muntu naye wano mu Uganda tetulina we tweyagalira naddala omuntu wa wansi talina we yeyagalira mu Uganda. So abantu bange aba wansi be strong, I'm standing with you and you please stand with me. I'm ready to be your president. Thank you so much. Amanya gange nze Menya Idi okuva ejjinja mu Busoga ng'olwaleero nzize ku Electoral Commission kakiiko k'ebyokulondesa okupikinga nomination forms zange era nzifunye olujjuza ebyo byonna obulombolombo bwe baagala nzifunye era ntandikiddewo okusolooza emikono gy'aba supporters n'ebyetaagisibwa byonna kyensuubiza Abannayuganda oba ekyenjawulo kyennina nti mbasuubiza eddembe obumu n'obutebenkevu mu ggwanga lyaffe Uganda tukimanyi bulungi at least waliwoko naye wakyaliwo ebizibu bingi nnyo mu ebyo byenjogeddeko unity obumu bukyabulamu nnyo nsuubiza okulwanyisa obwavu mu Uganda bungi nnyo. Uganda eri ku nsi ezikyasinze waliwo akabondo ke bayita ensi ezirina amabanja amangi ennyo ng'amabanja ago tugafuna naye mazima gali nti tegakola biri supposed kubeera nga bikolebwa. So tugenda kulwanyisa obwavu tulwanyise ne burden ebizibu amabanja Uganda byerimu tugenda kulwanyisa obuli bw'enguzi kuba enguzi weetuse mu Uganda b'official buvuganya okulya enguzi wesanga ebikubo byonna bye tulina bifu naye nekkubo lye baba bakoze olaba bida nga assigninze nti 2 billion for example naye nga ina kicho sense abakulu bagenda kusalako billion yanga naye akimanyi nti olumala okusayininga ez'abakulu nga nziteeka ku mabbali kati corruption ayitidde mu ggwanga lyaffe Uganda ngenda kumulwanyisa era ba corrupt officials ekibuzo kigenda kubeera kyamaanyi nnyo nsuubiza ebyenjigiriza bigenda kubeera byabwerere mu nsi yaffe Uganda ebyobulamu byonna tugenda kuzimba amalwaliro ate tugenda kuteekamu n'eddagala kubanga abakulu betulaba ba gavumenti wano oba abalina ku ssente ne wafunamu musujja omusanga mu Agakaani kuba ne baffe bakimanyi bulungi nti tewali kiriwo ojja genda mu ddwaliro nga temuli kirimu. So tugenda kulwanyisa Uganda okugizza wamu era tukulanire wamu nga Bannayuganda tugitwale ku level eddako.